It is the baddest thing in Uganda, but of course we know the baddest ganga from the baddest team. Babu yita Grenade Official against Mumaso no kumanti achisusa wetwogerera Lydia Jasmine mie nchidamu. Baddest team from the baddest gang. Yes. Deus Ndugwa. Musajja mukulu amanyikidwa nga Grenade Official. Nenaba onuka Lydia. Abasinga kumanyinga Lydia Jasmine ekintu bakitadde ku next level. Nsubira omuntu wawansi agenda mu maaso n'okuba nti afuna essanyu era nga Uganda egenda mu maaso n'okuba nti esanyuka. Abaana bagenze mu maaso n'okuba nti babikola oba babikolera mu lwatu oba mu lujjudde tebafuddeeyo azilonga babikola. Guno nno emikolo bajjagera mu maaso n'okuba nti bagikola mutegendereza ne mu bantu gijja kutuuka. Lydia Jasmine ne Grenade Official batandise okuba nti oba oliawo bateekawo embeera esobola okuba nti etanula Abannayuganda era nga wetwogerera mukwano oba oliawo bali basaza mukabo feelings bazitute ku next level mbalaba beyingira mu magulu mpola mpola. Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Jimsa Lukiboya Maxud Junior. Webale kuba nti otambula nange gwe muna Uganda atambula nange ebbanga lyonna nkuwa nnyo ekitiibwa blood wange nkusamunya ekitiibwa. Webale kuba nti otambula nange ebbanga lyonna muganda wange ngenda kusaba ekintu kimu gwatandaba kuba nti okikola genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba tutambula ffenna mpola mpola olwo nno olyoka omanye biki ebitambula nebigenda mu maaso. Nze Lukiboyawo Maxud Junior nambali moja baddest ndi wano okuba nti nkutuusaako n'ebisigaddewo nebyotamanyi oba byobadde olaba ng'obibuusa amaaso. Nze najja kubuusa Bannayuganda ate gwe nange bw'okwata sitole gye njogedde wano n'ogitwalira kyaliwo omulala oba mu buufu ffenna tuba twebuusa mpola mpola ate okomera bakyali mu kizikiza. Nawo wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Grenade Official. Omusajja ono omuvubuka ono yemu ku bavubuka beesinga okutya yava ewaabwe erukaya ku mmotoka z'amatooke nga jajira ku mmotoka ya Jose Chameleon. Good Life yalina show najja yagenda ewa Radiant Weasel nasobola okuba nti astaginga ku Good Life yayingira studio ku myaka 7 gyokka egy'obukulu era nga yasobola okuba nti amitinga abakulu abakabi mu Swanks Avenue. Grenade Official mpola mpola yasobola okuba nti avaayo nagenda mu Good Life. Good Life ne bamugobayo Grenade yabba engato za Moze Radio. Bwe yabba engato za Moze Radio yali teyagala nnyo bantu babbi yamukwatira ebijambiya n'amugoba kwe kugenda ewa musajja mukulu amanyikiddwa nga Kabaka omulindwa. Yes, Kabaka mulindwa Pius Mayanja abasinga gumanyinga Palaso. Aweno yali yakava mu Team No Sleep. Team, yes, bali bakali mu team Good Music mpola mpola akava mu Radiant Weasel then nakola Team No Sleep. Grenade Official Kevin Killer Kidima Badman Kidima beba ku bantu batandikawo Team Good Music mpola mpola Stroke Bulletproof Soldiers mpola mpola era bagera mu maaso n'okuba nti batta emiziki wabula ekintu yagenda mu maaso n'okuba nti akitambuza. Now yakuba nkuloga nakuba tunes nyingi abukyana nebutandika okwesomba okuli Shera Gashomba okuli Vivian Mbuga okuli Zali the Boss Lady yomukubuvuka buno obukyasiza okuba n'amanyi mu kibuga Kampala akana kalina waka wansi awo era nga abawala baketaga Nalongo Ekenaja. Wetwogerera Grenade Official yakoyeba sirimu mama Gashumba toleta yasazeho kuba nti sisimu agitwala ewa Lydia Jasmine. Lydia Jasmine nno yomukubo olyawo kuba wala abatatya losi naye abadeko mukenzo yalikewa Bushington fik famaika ntute mukao chimu 2-3 fik natwaramu Mr. Kampala yakwatamu. I think net Dennis wa kenzo agenda maso kuba nti akwatamu kitebezo kuba nti olyawo bona abakutemu banyumirwa era nga buli anyumirwa agamba component owaye osubwe esavu bali sindikidde Fik Famaika yasindikidde esavu yasindikidde Grenade Official esavu era nga esavu wetwogerera Grenade Official yali mukulirya esavu lya Lydia Jasmine liri mu ngalo za Grenade Official. Ebifaananyi bibyo bitambula ku social media nga beyingira mu magulu bekutte beromansinga buli kimu nga kigenda nga taratebo nga bwe bakyagala. Buli omu avaayo n'agamba nti owaaye mu kisibo kino mwagala tukola ki bagamba nti omuntu wa wansi naye abanja
balina okuba nti babikola olwonno basobole okuba nti babeera bakkakkamu. Bampita Rich Boy Antambi Jimuso Maxudi Junior. Yes, nkusaba ekintu kimu webale kuba nti otambula nange subscribe. Gwarana bakuba nti osubscribinga.